Bobi Wine bulungi nnyo n'agamba mpenja ngenda kuwayo wano capital agenda otandika wa mitwalo 5. Bobi Wine amatabi manene nga olaba omuti guliko amatabi no lirageno kati wali tabi lya federation yiteeka bbali. Bobi Wine we yatuuka buno obudde osobola mufunirako sente mu ngeri zonna. Kyakoze ye kirala naye alina wakwata bamuwesere nga sita federation. Kale webale nnyo webalire ddala gyotulaba gyolengerera yonna nkwagala nnyo abali mu diaspora mbagala nnyo. Hussein ne banno wansi mugamutya Haji Kamada nkutumiddeko nnyo Mayfair bandabire baganda bange abali awo mwena bali South Africa mbagala oli ku Big Brother Uganda mukutu gosobola okufunako ebyo ebitambula tutukira ddala wansi ku ground eryabo bekikwatako kubanga bawendo boza zaabwe zote tusobola zigaana wabula okukiriziganya nabo oba obutakkiriziganya nabo kiri gy'oligwe ali mu comment section. Nkwagala nnyo muganda wange nze Big Bro Jamal aka Kalyesuubula ow'enakaseka abantu bange abeeru bagambagala basamula bandabiri baganda bange abali awo ku garage mwenna mwebale kungoberera n'okufaayo ennyo okumanya ebintu ebigenda mu maaso nze mbibanoonyeza ne mbiteeka ku online ne mubiraba. Side eno ndine muto wange bamuyita Serunkoma oba Eva Boss ali Makindi era ndi mu office ye wakolera emirimu producer Nsaba ndi mu office ye wakolera emirimu ne wansi already emirimu gitambula awo ndozo sobola okulaba wansi ebipande bali mu bikola sobola nabyo okubibalagako. Mayinti omusajja ndi mu office nze mulumbye naye mulumba lwaki eno ye base kye kintu abayimbi buli muyimbi yenna ono Eva Boss akoze okuvira ddala kasajja kakulukulu wadde nkayita ntino katokange naye kakulukulu kubanga okuva Kamili we yatandika emyaka 25 mu ndongo yakuba banaze kakati gongamba olina kyoyinza okumugamba mu ndongo toyina kyoyinza mugamba. Side eno ndine mukadde wange alina kyangambye sagala kwogera nnyo mannya ge naye agenda geyogerera kubanga ye enzija jazzeemu simu sanyufu. Ano bamuyita Mpenja Uganda mukulu Mpenja Uganda naye awangalira Makindi era wano wabeera buza ku Bannayuganda. Bannayuganda mbalamusizza nnyo mbyebala emirimu gyonna bosesaba obuze ku Bannayuganda. Bannayuganda n'abali ebweru mbabuuza mugyebaleko emirimu mugamba mutya amanya n'eddoboozi bampita Serunkoma ng'omwanjuzi yanyanjudde nannyini kampuni ya Eva Boss Arts wane Makindi kalenda twebaza emirimu gyonna gye mutuusaako engalo wadde emirimu gyazzeemu kigoye weezinge ku side ya entertainment yegasse n'ebyobufuzi nawaawo obutakkanya obuli mu njuyi zonna entertainment ne politics byanjawulo byakolayidinze sigamba nti byatase kati okulayidinga babegako kaawo kati ate ndaba kati ate beeyongedde ate okutomeregana nnyo ekireesemu obuzibu mu njuyi ezebbiri. Kiki kyekiraga nti kati waliwo obutaba okubagana wakati wa entertainment ebyamasanyu n'ebyobufuzi? Kireesemu obuzibu lwakuba omuyimbi yayingira ebyobufuzi omuyimbi nga Kyagulanyi eno mu entertainment tumuyita Bobi Wine lwakuba bali mu byobufuzi bayinza bamanyi bya Kyagulanyi neffe eno tumuyita Bobi Wine okwetaba mu byobufuzi kyekyaleeta obuzibu. Bayimbi banne ate abali ku side eyiye n'abatali ku side eyiye abamu bamuwagira abantu bamuwagira kati baleese obuvuyo naddala ate eno wansi mu bantu abawagira music ne bakobagana n'abawagira politics ne bijjamu ne bireeta obuvuyo vuyaawo.
Okay, mukulu Mpenja njagala tutandikire ku nsonga ya gravity omutujju kubanga gine emirimu ogikola gyobeeramu nga sinagenda wa Everboss abakubira baana kubanga bwe tuba twogera ku ttaffaali baana basajja be bamu kubateeka ettaffaali ku buli muyimbi kuba waba takubye ebbaana kitegeeza abatalanze omuyimbi ayina oba otya kubanga abamu bagamba n'okugamba nteeka nkole bukozi baana na drive kimala kitegeera gwe kundaba y'ebintu okusinziza gravity weyogedde gravity yakuta omusonyi n'agutwala ebusaabala era n'asaba Bobi Wine n'amugamba nti azimbe eddwaliro n'amugamba ateeke eggombo bateeke ebusaabala baweeko 10 ku 10 eddwaliro litambule olowooza kyabadde kituufu okukola bw'atyo omuntu waakoma waakwata ayinza okuba we yatandikidde kuba eddwaliro tayinza digamba nti agenda dizimba omuntu omu ayinza okuba kyekyo kye yabadde nakyo mu kaseera ako ng'ayagala akole ki alage nti omulimu agwagala era alumirirwa omuntu wa wansi si kibi n'omulonde n'ogumu kyeyakoze era tekirabika bubi kiringanga nange Mpenja wano wembeera wano nenjijja ng'oli mulwadde oba nkutte nusu 10 ate sijja kwenkanankana n'oli akutte emitwalo 2 akole ki abeere kitegeeza mbeera sigiyina essaawa eyo naye singa mbeera nziyina essaawa eyo mbeera nsobola zikwata n'eziwaayo kati ekintu kye yakoze si kibi omusajja agambye mbu ekintu kyakoze si kibi yakuta obusawo bubiri n'abutwala n'abuteeka ku geeti n'akwata haafu ya tipa kakatre n'akatwala n'ateekawo n'agamba ye atandikidde awo era asaba pulinsipo nga tannabakola ekyo yasooka n'asaba pulinsipo n'amugamba zimba eddwaliro eggomba twagala naawe ku sente z'ofunye obugagga bw'ofunye genda ozimba eddwaliro era n'agamba n'okugamba nti eddwaliro tewali nsonga lwaki tuzimba amalwaliro kubanga bwe muzimba amalwaliro mubanga abagamba nti abantu balwale kiba kitegeeza kyeyasooka okusaba Bobi Wine ateeke nnyini mu statement yazzeeko yakyemenyeddewo kuba yasooka n'amusaba nti zimba eddwaliro ate statement yazzeeko n'agamba amalwaliro gaaki tetulina zimba amalwaliro kubanga bwetuzimba amalwaliro mugamba abantu nti balwale nnyo bagende mu malwaliro kiba statement yasooka ate yagyemenyeddewo yekennyininyini aye n'atakoma ekyo ate mu kugimenyawo aye n'ayongera ate okwononera ddala okutwala Bobi Wine obusawo ate bazimba eddwaliro ate nga mu statement agambye tetutaga malwaliro kate obusawo atwala bwaki okuzimba eddwaliro ye okutwala obusawo Bobi Wine yamusabye nti muleete obusawo tuzimbe eddwaliro oba just yakikoze bukozi kwagala kulabisa bulabisa obusawo yatutte bubiri ate gravity ono ali serious gwe mu ndaba y'ebintu serungo gravity ayina kyabala kati nga Bobi Wine yavaayo n'agamba nti nze ndi muti muyina kunyeenya mufune kyemulya kati ate yavudde mu kunyeenya olwedde yanyeenya dda ne bamuwaayo kati ate yavudde mu kunyeenya omuti n'alumbira ddala ate ateme obutemi muti aleme okunyeenya omuti ateme omuti ebibala ebiri ku muti waggulu ye ataliko obifuna direct ng'ate omuti amaze okugutema kuba Bobi Wine yagaze munyenye mulye kati mu kunyeenya balye yanyeenya n'alya n'atamatira n'ayagala alumba wali omuti gwe nnyini aguteme ataleke kwejjirawo wejjizi bibala kati yagenze wali ttabi lya muti yateme ajjewo kitegeera kubanga teyanyenyeza yayagadde okunyeenya ngalaba obugwa butono n'agala ateme butemi yejjireko n'atamanya nti bw'atema ate omuti gulina kusigala nga teguliiwo asigale ate myaka ng'ebiri asigale ng'ayayuuya nga talina wajja bibala kubanga gravity emyaka gyayimbidde gravity ekyali wange nekyakola sinza kiyisaamu maaso kyokutwala obusawo kikuba kiri mu ndowooza ye naye bw'otunuulira ebbanga lyamaze mu music si yandibadde atwala obusawo bubiri kuba naye kennyini ettaka lyalangira Bobi Wine ebbanga lyamaze ng'ayimba n'essene zajje mu bivulu zisobola okugula ettaka n'azimba eddwaliro kubanga alina kalina yatulaga Range Rover million meka kiba kitegeeza okuzimba eddwaliro kiri cheap nnyo okugula bite kiba kitegeeza okutwala obusawo owa Bobi Wine alina kyabala ali mu kutema muti eri bamuwe bamala omuwa ate anoonye walala ajja kunoonya walala wajjate ebibala ebirala ng'atoledi yatemayo dda asigale ng'ayayuuya ye kennyini nnyini mu kulabisa Bobi Wine yakoze ensobi alina mulabisa ye nga ye
oba kwegatta ne bayimbi bannenge bali mu federation awo tewali muyimbi mulala amwegaseeko olowooza we bali ne Kenzo namulabye yamwegaseekaawo ng'akakundi kabwe bali mu federation kati bayina mission gye baliko Evergloss nga tunabagenda nnyo wala njagala sooke tuddeko kati nnyo oba ndowooza nsooke wa Mukulumpenja emiliyoni obumbi 13 obumanyika I'm very sure obumanyi obutambula obuli mu kugabanyizibwa obumbi 13 obumanyi tutobumanyi Evergloss yababunyonnyola sente zino zibagenda okufuna mbomanyiko nti tebunaakujja era buli kimu kyona wano ekigenda mu maaso eringa ngabana Gulavi tekyali mu kukola kati ali mu gabana kati buli muntu ate buli muyimbi kala yakolebwa atyo Gulavi kanaye kanyini yakoze ekyo kati n'omuyimbi ajja kuyita sayidi ndala naye akola ekyo kati yonga baneeta bali mu gabana nti kati buno obuwumbi obuzze wabukolera ki okuwa akakasente akawera kati ye Gravity ye kyakoze okulaga ensi nti nzabali nakola kino mwandaba kati nzijala mu mpeke ekyange nga kinene era omuyimbi atakola ekyo ajja wunzika tafunye kati yali mu gabana atalumbe Bobi Wine kubanga ye mu kukola akoze alumba yayagadde kuyita eyo mu kulumba Bobi Wine n'abala abayinza okwagala naye era kyemmanyi okugabana okwo okungi balina kuyitira mu kulumba Kyagulanyi kyendava kiki ekisinga okuleeta eyo embeera Everboss ey'okubeera nga omuyimbi asobola olowooza nti Kyagulanyi yavaako ekyokulya oba ye source of income bw'aba nga takoze bwati kubanga waliwo abatugambye nti alina oluyimba olupya ne Mudra oba oliawo bali mu kutambuza luyimba abala ne bagamba tesobola kuba kabadi nga akola kabadi kutuuka ku eyo nsonga oluyimba olupya wenzo duyitanga lupya ne oluyimba luyiseeko wikisinga 2 si lupya nnyo kiri awo just kyekaluganya buganya kuposhingibwa ayinza okuba nga nakyo ayinza okwagala luyitewo naye kenyini Gravity akimanyi nti oluyimba lwagamba nti lupya oluyimba lukadde luganya okuyitawo ku nnyimba eziriwo ng'olumanyi taito omanyi nti yaluyimba ne Mudra ne luganya okuyitawo kati mugana okuyitawo ekyo ayinza okuba buli kimu awatanyiza kutteno neno sagala mulumba nnyo kuba kyali wange n'agamba nti kati kankole kino kuba kati yali mawulire kati kankubuuze obusawo bwa seminti n'omusenyu oluyimba lwa Mudra ne Gravity lulusinga amaanyi weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 753936 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. ku luyimba n'obusawo bw'omusenyu luyimba lwe lusinga yogera ekituufu ku busawo bwa seminti n'oluyimba kyekisinga amaanyi obusawo yaleese obusawo bubiri kyekisinga amaanyi ku busawo bwa seminti oluyimba gundi mutono nnyo oluyimba lwaganye naye ekintu kya Gravity kyakoze oyagala gamba obusawo businga oluyimba luba lwakonye nnyo kyotegeeza ku busawo bwa seminti n'oluyimba buno obudde oyogera ku ki twogera ku luyimba twogera ku busawo bwa seminti twogera ku busawo bw'amaanyi omuwagizi wa mwami Museven ndi naye era we mundabira wano ye yagambye ekintu kimu yansuubiza nti gwagenda okufiira nze okusinziira Bobi Wine ebiseera ebisinga obungi ayogera ebintu oluusi n'atabituukiriza lwakuba oluusi wabeera ku TV omuntu abeera tamutuukiriranga omuntu amulaba ng'omwangu wamutuukirirako gwe twafuna obuzibu oluvannyuma ebiseera bye baatukwatiramu ne bansiba emyezi 6 naye nze kennyini nava wano nga batusibye ku lulwe ne ŋŋenda mpaka Magere olwatuuka e Magere ne mulaba bulungi
ngali ne mukazi we Babi nangamba nti kwata ono transport mitwale 2 ogende ku kitebe ekamwokya era olwatuuka ku kitebe ekamwokya ebintu byoyogera byebyo bulungi nnyo olwatuuka ku kitebe ekamwokya waali wayiseewo eddakiika ndowooza nga 3 n'atuuka era mu bwangu nnyo ayinawo omukyala gwe yankwasa n'agamba nti ono engeri wavuddeyo ne mulaga bulungi n'ebbaluwa bakusibira ki baatusiba mu bino ebyali eby'obukofiira wali okambadde twali tetukambadde kuba ebiseera ebyo nalebeeranga Ntebe eyo gye bayita ekasenyi gye batusanga ne batuleeta Bobi Wine bulungi nnyo n'agamba mpenja ngenda kuwayo wano capital agenda otandika wa mitwalo 5 natambula okumala ebbanga lya myezi 7 wadde 10 katakola ki kakati ebiseera ebisinga obungi bwe mulaba oyo omusajja ebiseera ebisinga era singa sisobola mugolereza nti mbeera bweti ne bweti olw'ensonga omuntu yabeera ebbali yamulaba ng'omuntu omwangu nabeera awo namwenya n'okola ti n'omanya nti n'omuntu wo wafayoko ku budde n'otwala n'oddamu n'onyanga nezirayo nemulaba ye yennyini era nemuwala ennamba yange y'essimu bulungi era yamaliriza mpaka we nakongokako era n'okuva kati naye ne mutabani we manya ne mugundi we mukoddomi we kuba twali naye waliwo mukoddomi we erinnya ndyerabiddwe oyo mukoddomi we muganda wa Babi ye yennyini namugamba nti mukono omusajja tubadde naye biki mu mbeera bwetuti ne bwetuti naye omusajja ono twandibadde tumukwatako yennyini nagamba ngenda bbawa capital ngenda kukola ntya biki buli anaavaayo yenna kati nze okusinziira ku mbeera ya Bobi Wine nti namulundi n'ogumu nga simbyewo wakati mukulu mpenja babakwatira Entebe ogembe bakwatira kwa Bobi Wine da kitufu bakwata kwa Bobi Wine ngoyamba da kofiira yo tambalika kofiira batkwata lwa Bobi Wine ngoyamba da kofiira yo tambalika kofiira era tukambadde okambadde kofiira oli wali muwagizi wa Bobi Wine okukwata ebiseera ebyo nali muwagizi we wali muwagizi we mwali mu campaign mwali mwekalakasa babasanga mutudde babasanga mukola ki batusanga ku mirimu gyaffe kuba ebiseera ebyo nali nsiika bya nnyanja batusanga ku mirimu gyaffe nga tulina obukofiira ng'era wowagira omuntu biki era batuleeta nabo naye ku ssaawa ya leero omusango gwakukwasa gwali musango ki okutuusa eri kugundi ku poliisi bakusibira bakusomera musango ki nti okoze ekyato nga bakusanga otudde batusomera kwambala bukofiira bwa people power ebiseera ebyo gwali omusango Bobi Wine nogenda Bobi Wine kuwa obuyambi ngoyagala Bobi Wine akuwa obuyambi nti batukwata lwakuba ggwe sukiri Bobi Wine akusuubiza mwagenda bameka nga babakwata oba bagenda kinnoomu twagendayo abantu twali abantu 4 kuba kati we batuta abamu twatandika okupaala essaawa ezo kuba olwatuta bwe tuti buli omu n'apaala sinzira ebbanga litwali tumazeeyo kati mukoddomi we yali yatuwa ennamba ye y'essimu mwamusangawa mukoddomi we twali naye mukoddomi we twali naye wano waggulu emakindi wano babasibira wa makindi batusibira wano makindi era ne tumalawo emyezi gyali 3 kitundu gye twali eri ku Ssemwayi ne tumalayo emyezi gyali nga 2 n'ekitundu bwe tutyo ati oluvannyuma lw'okkuta bagamba nti olina musango genda oba bagamba tukutadde genda owa mukama Bobi Wine akuwa obuyambi kaakati tekituufu tosobola kuwagira muntu yaba yakusibisa wadde n'omulundi n'ogumu kaakati oli agamba yakusiba wulira yakusibisa akubuuza owagira otya omuntu yakusiba mwami Museven si yakusiba twagendera mu bugendezi nze mwami Museven sitansibangako wadde n'omulundi n'ogumu Bobi Wine yakusiba ffe ekikwakweto kyajja buziga batuyoola buyoozi ani yakusiba era bwe kyali ku babiri bw'oba otunuulira ensonga ezo 2 abasirikale bajja ne bakwata ne bakuggalira abasirikale kati tukijje ku President Museven tukite ku basirikale abakwata abasirikale abakwata tubageraganye ne Bobi Wine ku basirikale abakwata ne Bobi Wine ani mukyamu mweyensonga abasirikale essaawa eyo baali babi kuba olw'ensonga naye bajjira muleeya baali muleeya
baali muleeya kuba bye baatukwata. Bobi Wine musango ki gwomuvunaana? Kutuyita ogenda emagere ate oluvannyuma n'akola ki n'abanga atwefuulira. Yali ayagala okuwa obuyambi agenda otunula mu nsonga zo ate muliimu nsonga ekuweesa buyambi nekyakkwasa nga tekiriiwo. Okiraba otya ku nsonga ya Bobi Wine eyo? Omulama gwaliwo gwakwasa ddala kituufu. Bobi Wine musajja yannyima obuyambi bw'okumpa bankwata lwakululwe oba Bobi Wine ayinza bamwanjulira ensonga ngaalaba ensonga zo njabayaba nti omusajja ono tebamukwata ku lwange lwamukwata lwa gavumenti nti yali alina byagala okuyisaawo ku lulwo. Bobi Wine omuvunaana musango ki ku lulwe? Wali campaign manager we bulungi nnyo ng'akumanyi n'akimanya bulungi nnyo. Yakimanya ku olwo ne mukoddomi we n'akola ki? Mukoddomi we yennyini nnyini era n'agamba n'atwala mu maaso ge bwennyini n'atutambuza mpaka ne kaakati. Kati n'olw'ensonga eyo ezo y'omusajja siina nnyo kyenyiza kuddaawo okola ki? Kati nazuula watuufu era nze nazuula watuufu nazuula watuufu otyo oluvannyuma Bobi Wine okugaana okuwa obuyambi ng'ovudde mu kkomera n'ogakangende wa President Museven ampa obuyambi gye buli yo kati gwowagira era gwe mpagira nga wokyogedde era gyendi. Kati Bobi Wine wanavayo nakuwa obuyambi era ng'okyuka ekisoboka tekikyasoboka ekikyasobokera ddala. Tweyaze ono mukulu mpoze ensonga yabadde atya oli we bamumma obuyambi n'amukyawe yamumya obuyambi n'agenda n'ayagala yamusiba kale kitegeeza mukulu mpenja nze wenvaayo n'enkukuba n'ofuna omuntu omulala ng'ono n'ajja n'akola ki n'akubudaabuda n'omutuukirira n'omugamba mukulu Evabos ankubye n'agala otwala ensonga zo nga ziri serious oddawo nga akubye nti gwe njagala kati ate waki wadde oli akusibye webale nnyo webalire ddala gyosiza okuba nga ate otulaba. Ndine Evabos ndine mukulu mpenja tuli makindi wano ebintu bwe tubikwasaganyiza mpola mpola. Tewerabira bannaffe aba Shihan Standard Day and Boarding Primary School basangibwa wali Bulwa Zone Rubaga. Gendayo twala omwanawo asome registration zitambula kuva ku nasale paka ku P7 bayina center number ebintu baba babitambuza. Bannaffe aba Victoria School of Beauty and Hospitality Management basangibwa Natete bakugamba P7 senior 4 senior 6 gendayo bakuwandiisa osobola ofuna diploma ne certificates. So ngate abanina guest house balina mungona opposite Toto bwobanga tuli mu Kampala gyoli yonna vaayo ojje munina guest house basobola okubeera nga bakubudaabuda ekifo kirungi nnyo osobola okuwummulirawo. Top Care Restaurant twagudewo branch e Masaka tulina awo mpozi ku Masaka Road side za Mwami Makanga ku kizimbe kya Makanga bebokka bakola outside catering ne bafumba abantu ne babagabula ne mba muli omutwalo mulamba abantu bo ne bakuta. Ham Connect Uganda Limited batwala abantu bweru bagamba nti ne oba tolina passport ogenda ova Uganda ng'olina omulimu ne mu Europe bayingiddemu bwe oyagala kugenda Canada agenda olabe ba Ham Connect Uganda Limited ebintu bigenda bitambulira ddala bulungi. Freedom Properties be bannaffe bokka basobola okusololiza amayumba go n'obeera ng'ate tewejjusa bantu balambula okufu buli kimu bakikola mu bwerufu. So genda obalabe ojja kuba ku namba z'essimu ezo. Webale nnyo webalire ddala. Evabos atuddeyo kati nsooka tuve ku mwami mpenja yakyawa nnyo Bobi Wine n'ayagala nnyo mwami Museven wadde yamusiba yakyawa Bobi Wine.
gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 ne noti 757 noti 626 Shehan Standard Primary School. We invest in education. olw'obuyambe obutini balyamwagalako ebiseera ebyo omusajja yali bize twali tuli mu kalulu yali bize nnyo atomanya ne President Museven alina obubaka bwawa abantu ne butatuuka naye nga bubulidde mbana abantu kati ayinza okuba obubaka bwo yabuwa abantu ne bubuliraawo tebusoboka wadde n'omulundi n'ogumu emboozi egenda kuwanguwe tudde ku mulamu omulala kubanga kati omusajja oli munyiivumu lwakantu akati era Bobi Wine ajja muyita mwoyo atakyuka ddeena kati agenda kubeera mu nsi nga atagala butagaza ddeena olwakantu akatini njagala tudde ku kyabayimbi obuwumbi 13 wadde ogambye buli mu process buli mu kujja ekintu ekibeera mu jam session wali emutundwe oba kimanyi okiwulirako era okimanyi kyabuli lwakubiri waliwo abamu abagamba mbu akakiiko oba abaana abamu bapokamingi tebafuna mukisa gukola ki guyimba oba gutwalayo birowoozo byabwe simanyi gwe nga ali mu art oba ali mu entertainment kiki kyolowooza ku kintu ekitwala nga abayimbi buli lwakubiri kubanga abamu baali balowooza nti baba bakuŋŋaanya birowoozo by'abayimbi abalala bagamba nedda si birowoozo ensonga session ebeera awo waggulu awo emutundwe baali bakuŋŋaanyizawo bayimbi bapukamingi ne bana abanene bwe kyali mu ntandikwa naye bwe kigenda nga kikula nga balengera akasente wawe kali ne baleka okuteekawo okulimitinga ennamba y'abantu kuba kasita oyita abayimbi b'eggwanga bonna nti mukuŋŋaanire wali neweka bakakadde kamu temusobola kukagabana abayimbi ba Uganda bonna kati ng'omuntu alengerera ewala ng'omugezi oba president wa federation oba ali mu finance committee awo atandika okwagala okulimitinga mukko nalaka okunoonyamu emitwe eminene nti ono gundi be balina okutuula ku ttooke be balina okutematema ettooke lino naye bw'ogamba ekintu ekibeera opening akasente kagenda kujja bakagabane katono babereke buli omu afune katono era nga nawe omuntu w'obeera nti kasita mubeera abangi sente bwe zijja mufuna katono kati kyatandikwa bwekito nga kiri open bayimbi bonna kati akasente wekatandika okulengerwa nti kajja nga omanyi era ebyobufuzi ne biyingiramu awo ne bakola embalirira nti kati eno lisiti egenda funa sente bweziti okusinziira ku mitendera gyabwe n'amaanyi gabwe gabeera buli kimu kyaggwa dda keeki yamala dda okutemebwatemebwa kati gwe woovaayo ng'oli apukami nga toyagala obbeeyungemu bakuba ekikono mu magezi tebagoba nti genda nti biki ne bakusenza luti mu magezi okusinga wonalinya stage wali abakulu okulaba nti olina talent n'ebirowoozo ebyenjawulo kiba kitegeeza naawe abakulu ne bakulaba bagenda kusembeza otule kakiiko akagenda okutematema akasente kaabwe kali obanga abayingiridde kakyovola bateekawo limiti zaabwe Eva boss Bobi Wine yakolako statement mabegaawo principal n'agamba nti nno abayimbi bagenda bakozesa bali mu bakozesa ezo sente zemuliko zemuli mu kulya tezigenda kujjawo kintu kiyitibwa copyright yenga ye okubakozesa simanyi gwe kyolowooza olowooza endowooza ya principal yeeyo kyekino kibali mu kutulaga kyeyayogerako ko naga abali mu bakozesa nga tekiri ku kya copyright kuba mu kusooka twali tulowooza bya copyright obumbi 13 which is not the case katulabanga bali mu oba oliawo nga bali mu kiri principal kyayogera nti abayi bagenda bakozesa agamba nti bagenda bakozesa ezo sente ze mubali mu bakozesa bukozesa kati nze
principal naye ayina endowooza ye n'ensonga ya federation nayo balina ebiruubirwa byabwe. Principal kyeyaleeta kati ayagala kuleeta byabufuzi mu entertainment oba okitegeera biba biyingiriramu ate biba biyingiriramu wa kati ye nga ye engeri ekintu kya music government weyakimugjamu kati talina wonna wanyinza kwekwata kukiyingiramu awo yeekwata asobola kukiyingiremu oba oli awo ye yakirengera kubanga ye musajja alengerera wala n'akirengera mu ngeri eyo nti kakati zino Sente bagenda bawuddisa abayimbi copyright biki ebyo naleetawo science we naye nga nabo bayinza balina ebiruubirwa byabwe ebitali ku ekyo naye nga ye yagala kireetaawo kukiyingiramu nga omuyimbi nga obyebufuzi akiyingiremu kibakube kibatabule era kyayingiramu nekibakuba nekibatabula naye nze ndaba principal kyeyayogeramu ekyo oba oli awo kiyinza okuba kyekyo naye nze ndaba si kyekyo ekyokuba nti bali bakozesa tebali mu bakozesa kiri kirala nnyo ekiri bwekirwa bwekyo everbos wetuddayo ku nsonga ya gravity awo nga waliwo omwami mugwe nabuzaako nagamba bali mu mukozesa bukozesa nti bakozesa gravity ate ensonga kiba kivuddeyo eri olwo nga kizze eno mu principal kyeyagamba kuba naye muyimbi gravity Bobi Wine we yatuuka buno obudde osobola mufunirako ssente mu ngeri zonna kati kiri ekya federation kirala ne gravity kyakoze ye kirala naye alina wakwata bamuwe ssente nga sisa federation naye alina awantu emanduso gyakutteko okumufunira ssente kati tugenda mu campaign tetubuzeyo emyaka mingi kati ayinza okuba alina kyabala naye nga kyabala si kya federation okitega kyetegeeza kati naye alina wakutte kuba Bobi Wine amatabi manene nga olaba omuti guliko amatabi nolirageno kati wali ettabi lya federation eriteeka bbali kati gravity kyeyakoze lwakuba gravity ng'oyinza omulabaawo abo ne balowooza bali byebimu ku federation biki ate nga naye gravity yakutte ekkubo ddala nga tali ku bya federation wanaafunira ssente ewalala either mu campaign either wanabbanja oba kuba nabbanja tali bya federation kati buli muntu alina wakwata Bobi Wine mutabye eddala n'afunya mu ngeri endala kakyobola bigenda tuconfusinga gravity we yazze n'akwata abantu abasinga bayinza okugamba federation ssente za federation zezijja naye nga naye alina ekkuba eddala lyayiseemu okufuna ssente ate nga tuyinza okuba nga tuli awo nga ekkubo lyerimu era lya federation kati bitabula Bobi Wine atabula watabulira okwata kkubo lino omufunirako ssente abalala ne bagamba nti ayise mu lino ayise mu federation katugenda mu campaign abalala bagenda mukwatira kkubo lino ofune ssente kati ate nga liri federation buli omu azilongazi okutte oyogedde ku Bobi Wine ofuna ssente kyogeza ofuna ssente oba ziyise mu kkubo kyebakkubo ki naye si federation yokka buli muyimbi abala okufuna buli muyimbi alina wagenda okufunira ku Bobi Wine oba ayise mu federation oba si federation kati omulala agenda kufubutukayo me Bobi Wine from nowhere ngo muyimbi talina federation talina kaki bamuyite amugayi kaka tukozese oyo okuyisaawo ebyaffe tugende mu campaign kayino nalabye nono omulalo yali yesimbyewo bamuyitani oyo omuvubuka yali yesimbyewo kwa president Katumba naye yasitusamba Bobi Wine naye abala tugenda kuba tuli awo nga naye akomye kwa president tukakomye kwa president nga ne president Museven nyinyi amutaddemu ssente webale kunvumira Bobi Wine kati nkutaddemu yitamuline ekkubo kanire ekkubo ddala noliryawo kati Bobi Wine bagenda mufunyako ssente bangi bagenda kuyita makubo mangi ye ensonga teri ku federation yokka si ya federation yokka ayinza okuba federation naye nga erimu akantu akalala bitabula kyoba kugambye Bobi Wine atabula bagenda mulirako ssente abantu banakugamba nti federation nga esi federation oba federation kati biri awo naye ng'oli yakutte ekkubo lye ayina ettabi lyanyeenya afunireko ssente naye ng'ettabi lyanyeenya omusajja oyo ebbanga lyamaze ng'ayimba gravity nga we naggambye obusobozi abuyina obukola buli kimu obusobozi obuyina bizimba eddwaliro n'ebibanga lya miliyoni 3 tesobola kubula gravity muyimbi omu abasinga okuwa ebivulu mu Uganda akuba just ekyo kyeyakoze aina wali mukunyeenya ale sina kunyeenya ye yatemye butemi ali mukutema kati yakuteja ejambi ali mukutema muti alaniko okwendogera yajjireko bwejizi bibala luli abadde anyeenya ngobo obubala bujja butini
nga tebumumala kati ayagala kutema atandike kwejjirako bwejjizi. Okay. Tweyanzenge mukulu Mpenja nsaba osiibule bannayuganda. Naye nnyo kyenyamba njagala obuuza mwami Mpenja. Kati saawa zino mukyala principal bw'akuyita oba mukoddomi we n'akuyita ovaayo wa mwami Museven. Okola otya? Bwe bakuyita bagamba jangu sebo twalabye interview yo ng'oli mu kugamba ensonga zo ng'ogamba tebakuwa ssente yakusuubiza ssente ovaayo. Sikyasobola kubamba nti manya era alimba. Oli mu mativu woli. Sikyasobola kuvaayo. Sikyasobola. Bakuwaayo eno gye wadda. Sikyasobola. Bakuwaayo gye wadda. Banjijanjaba. Banjijanjaba. Okay, nsaba osiibule bannayuganda. Bannayuganda mbasiibudde mubeere bulungi. Nasigadde Mpenja. Mukulu Mpenja Uganda gwe tubadde naye agambye takyasobola kuddayo naye wa Everboss. Esente bwe zijja ne ziyite wa Everboss n'agamba nti emitwalo 5 gaagano principal yakalabye kantu kaka emitwalo 5. Everboss abeera mpadde nga ye Everboss nga ye. Everboss abampadde. Yeye tasobola kukkiriza nti ye yakuwadde kale ne ziyita mu mukoddomi we. Ne ziyita mu mukoddomi wange. Gwe wali naye mu kkomera. Tekikyasoboka. Nsibule bannayuganda mwami Mpenja tumuveeko. Mwami Mpenja alina obusungu bwe naye nga we bali kuwa olidda n'otugamba niyo omusajja ampadde. Olikomawo n'otugamba? Gaani ampadde? Gye waddukira. Ogaye bakutamiza emyezi emeka? Emyezi 6. Kakati bwe bakuwa ate nezisingakaawo kubanga oli mukulembeze abeera busy. Tekikyasoboka. Abatuwuliriza bannaye mwebale nnyo tuwuliriza n'okutulaba. Muvuddeko mwami Mpenja. Mpenja aja tomanya waliwo ekintu ekimusumbuwa naye tomanya ayinza oba gyali ali mumativu toyinza mufosinga kukola kintu kuba mufosinga n'agendayo eri ate n'afunayo ebintu ebiranga amulaba mwe mwantwalayo mwafosinga nali nteredde kasita wali ateredde teyeetaaga nnyo buyambi buli awo. Oli fine teweetaaga nnyo buyambi buli awo. Bulala awetaaga naye si bweyo. Kale mukulu wanaakwata entebe ng'era obeera opposition. Wangi? Kasire bakugomba. Oli wegomba? Ndiwegomba. Bonna bali mu Uganda essaawa zino olwaleero saidi y'omukyala muyimbi ky'omukyala akukolera n'omusajja muyimbi ky'omukyala ogamba hana yonoyo lwale guno omwaka gyagutanditse bulungi asukkulula. Omuyimbi ankolera nze abayimbi ba Uganda bonna bankolera kabeere musajja kabeere mukazi wabula just wandimbuuzizza muyimbi ki ensangi zinabadde ku chaati ennyonnyo gobadde owandiika ennyonnyo ku mirimu gyange kubanze sinzira ku mirimu gyange gino egya bbaana tikati kino kisusse bannaye lino erinnya nga ndiwandiise nnyo naye nga bannaye lino erinnya nga sikyalijjukira ddiwandiikanga omuyimbi yaaludde nga newonga ndi kati wandiika erinnya lya gundi mukusooka kubuuza erinnya spelling waliwandiika batya nga ndudde muwandiika erinnya lyempandika buli lunaku. Mu bakazi mu basajja abakazi soka mu bakazi sizoni eno akikubye kati problem kati buzibu tugenda mu launch kati sizoni eno so okugamba kati abayimbi ready abaliko bempandiika kati kangaze gino emyezi 2 mpandiika Rema ne Lydia Jasmine kati bye baliko bempandiika babeera ku buli kya era buli ddakiika wojja jasanga bana ya Rema ne Lydia Jasmine kuba kati sizoni yaabwe kati yeriko gino emyezi egiriko. Bw'ogenda mu basajja era ojasangawo Gravity abaddeko muwandiise nno Gravity ne kati ebbanga lino abuzeebuzeemukko gino emyezi nga5 abuzeebuzeemu tomanya ayinza oba yagenda bweru ng'eshazikubira bweru naye buno obudde omuyimbi aliko Mwami Mpenja Gravity ali bweru. Gravity wali. Gravity wali. Amwe abayimbi nga mu Uganda asooka n'abulamukko nesigama nti abuze ku chat nga kwali naye nga kubaza ensi z'ebweru nga alinamu katuwa ne kati time eno tulina David Lutalo ne Alien Skin bagenda kubuza ababo
ene dikenzo wali yakubye kitigo mu katagitte abantu ng'emitwalo 2 ne David tatu muwandiika nnyo ne Mandi Mutulo nonga aleta lugero lulo luwandiike ngazibiriza ndi wandiika bulungi kubanga muwandiika buli ddakiika ne Alien Skin si musajja wange kiri awo neze ombuuza bayimbi alina kuzinawo omuyimbi yazza bamita Vairota akuba nnyo buli bbaana be bayimbi kati abatansobola okujja babeerako buli bbaana muyimbi w'amaanyi era bamwerindirire y'omu ku bagenda okujjako abayimbi wano betumanya ab'amaanyi basiibule bannayuganda n'abasiibudde ddaka mpozi mbaddamu gwakubiri mwebale nnyo tulaba nakutuwuliriza amannya asigadde evabos wano emakinde ku kitebe ku kalende wasibuka buli kimu kyowulira endongo buli kimu nga kyekimanyi mbagaliza mirembe mwebale naye nga mubirayo ebigenda mu maaso mubeere banywevu buli kimu ekikolebwa twakisuubira kubanga tula emyaka mitono nnyo tugende mu kampeyini buli kitu ekikolebwa beera mugezigezi okirabe tekikolera lwakuba nti nti waliwo akisetinga tugenda mu kampeyini mubimanyi nti onakoze kino tugenda mu kampeyini basajja balwanira ssente mumuyinza nokulaba muntu ayagala kuzimba ddwaliro kumbe kasente kekayitawo era mbere bagezigezi eddwaliro kale tweyanzenge mwami mpanyi walina kugamba muyimbi wani omusajja bamuyita Dikenzo Musoza ate omukyala bamuyita Lema Namakuleera akumala kumira mpeera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda owangala